Funya amawulire amabi ate era ag'entiisa oluvannyuma lw'okutegeera nti mukwano gwaffe GF Kiwa avudde mu bulamu bw'ensi. Ekifaananyi ekyo kyolaba wansi saako ne ka vidiyo akukola bakatambula awo. Kinnumye nnyo kinneewuunyisizza omanye okufadde kumanyindikika ffenna lwe lugendo enjawulo eri emu nti ani aba akusooseeyo. Wuumula mirembe GF, Mukama akusaasira ebyakusobako, wuumula ne malayika. Naye Mukama tumwebaza olw'akaseera katono kakutuwaddeko munnange oboolyawo ke yali asazeewo. GF nabadde mukwano gw'abangi. Bannange muyige nnyo okwagala abantu ng'omulabye nga mulamu. Teweewanga nsonga ekyawa muntu kubanga omuntu yenna waafa ekintu ekiruma. Omutima mpulira nga gunnuma kubanga ono ye muntu abadde nga mpagira ku bizinesi yange abagimanya wetula ku roundabout ng'era abeerawo nnyo. Ne wiiki eyo yennyini ewedde yalabiseeko nenyeza okuwulira nti ulcers zamukutte n'afiira mu ddwaliro era nga ndowooza akyaliyo. Asuubirwa okuziikibwa probably leero oba enkya kubanga bannange n'amawulire simanyi, but I just wanted you to know nti learn how to preach and spread love. Muyige okubuulira omukwano n'okugutambuza. Okuwala n'omuntu gw'otamanyi nkyonkyala n'abeerawo bataabeerewo. Teweewanga nsonga ewalana muntu, teweewanga nsonga ekyawa muntu kubanga tomanya gwe ogw'enkomero ogenda kubeera ng'ogussa ddi. Rest in peace GF Kiwa. Mukama akusaasira ebyakusobako, abantu Omukama abagumye ate tusaba bw'oba obadde nti abaana weebali Mukama abakuumire ate bakule bakwenyumirizeemu. Such a humble boy. To me, he's been a humble man. So tula roundabout mwenna abantu bana businesses enjawulo awezebana buli kimu nnyolera wamu nammwe banange era nze omu kwabo n'abantu bonna abalina olugala ku GF abalinako omukwano na buli kimu. Mukama akusaasira ebyakusobako ebigambo naye tuno olunaku olwaleero naye nga njagadde kubika omukulu GF Kiwa awummudde era nga bagamba nti ulcers zezimujje mu bulamu bw'ensi. Akatambi kolaba ku screen yo eddakiika eno mukwano gwange ke katambi akasuze kazunga ku mitimbagano wonna oba emikutu emigatta abantu egy'enjawulo ekire kikeseza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 March omwaka 2026 okuva mu kiro ekyeggulo ennaku z'omwezi 3. In fact ejjakawungeezi vidiyo eno lwetandika okubanga etambula ku mutimbagano then ejjo lwadde lunaku z'omwezi 3 March. Kati ne tutuuka mu kiro kyonna ekikeeseza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 4 ng'era vidiyo yemu ekyetooloola emitimbagano. Mwana muwala amanyiddwa nga Ime Candice mumujjukira yaliko ku Spark TV the nasala eddiiro n'ayolekera wali ku Sanyuka TV. Ye yabadde mu katambi kano era nga yabadde abika ne sekubika yenna GF Kiwa eyafudde eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ku katambi kano mwana muwala ono yagasseeko n'ekifaananyi wabula ekifaananyi kya GF Kiwa era still ng'ayambadde enkoofiira. Kati abaana bwe balabye ekifaananyi kino ojja kujjukira GF Kiwa amanyikiddwa oba GF Kiwa a celebrity. Tamanyiddwa nnyo feesi oba bangi tebamumanyi bawulira buwulizi GF Kiwa. Kati we balabye Ime Candice ng'ataddeyo akatambi ng'alanga nga GF Kiwa bw'afudde, bangi babakidde bubakizi katambi kano ne batandika okuba nga bakasharinga ku mitimbagano egy'enjawulo era ne batandika okubibungeesa n'okugamba nti GF Kiwa yali manager wa Shiba era nga GF Kiwa ono yaliko manager wa Pinky era nga mukwano gwa Bobby Wine. Bangi gwe babadde batandise okuba nga bagatta ku katambi ako n'okulowoozesa nti yabadde avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kati Ime Candice yabadde alikodinze akatambi kano, pressure yatandise okuba nga emulinnya ne sekulinnya yenna bakira ne bamugamba nnyabo otandise okubika GF Kiwa omusajja omulamu teke. Kwe kuvaayo n'alikodinga akatambi akalala.
Gomuntu naina ngobera ku TikTok yange no page yange njagala okubeera nga clarifying empewo kubiche bigenda ddala mu maaso ne post je nakoze eya Jeff Kiwa eyafudde. Jeff Kiwa yafudde mukwano gwange. He's been my client ku business yange mwa wetula. Era nakyogedde mu video eno neteka ekifaananyi kyesako ne video. Naye abantu abasinga mubuukidde video eno nga mulanga Jeff Kiwa eri manager wa Shiba. Sigwe njogera ku muntu mulala nnyo tamanyikidwa mu limelight naye abadde wavunaanyizibwa nnyo oba munene nnyo mu bulamu bwange kyovula banamulanze bwentyo. Jeff Kiwa webeyo video enege egiye kunyigiriza mukwano. I didn't intend to do it and I didn't think yabadde leeta ebizibu nga bino kusaba onsasire n'abantu mumutegeere. Jeff Kiwa yali manager wa Shiba gyali talina buzibu atambula bulungi ate simulinaako buzibu. N'olwekyo bamikwano I'm clearing this air ekyo kiveewo munsasire ku mukwano gwange so ku Jeff Kiwa manager ow'omuyimbi muntegedde. I wanted to clear bigambo bya Imikandisi. Kati Jeff Kiwa wa Imikandisi yafudde yono gwolaba. Lwakuba naye kennyini bwe yabadde abika eri video nga bw'ogirabe teyayogedde kubeera specific. Kati abantu ne bajjawo ebifaananyi by'ono gaye yafudde gwolaba Jeff Kiwa ne bateekawo ebifaananyi by'ono gwolaba. Jeff Kiwa manager yaliko wa Pinky n'abeerako owa Shiba ate era mukadde ke kamu ava Peace n'abalala mu line efaananako bwetyo okwali Radio Moze ne Wizo. Kati Imikandisi ono yabadde alutabudde nga yabika n'abika nga tali clear wabula tugamba mu Luganda nti abise yabikanga singa babika omuntu n'abanga yabadde tafudde. So Jeff Kiwa manager gyali mulamu manager wa Shiba be yali manager wa Shiba just yabadde misinformation mline efaananako bwetyo. Akatambi koolaba ku screen katambi ka mukyala Vinka omuyimbi okuva wali mu Swanks Avenue. Munange ono nno yagudde mu bintu. Yes, yagudde mu bitu era ye video eyo gyolaba emmotoka nno gyolaba empya tuku kavuera buvuera yamuwereddwa baawe omukulu amanyiddwa nga Nelly Wita yamugiftinze n'emmotoka empya kapyata. Kati gwali abo oba kati gwe baawo baawo akuwaayo kaki akugulirayo akaleega. That is Vinka for you. Kale eyo tuveeyo bantu bawano bakambwe. Aku screen gye buvuddeko omwana mulenzi amanyiddwa nga Edreisa Keunzo Musuuza yasharinze list eno era n'ateekako Uganda n'akatima. List eno yabadde eraga abantu abasinga okubeera abettutumu oba abamanyifu mu mawanga gaabwe gye bava mu buli ggwanga lya Africa right now. List eno nga yakoleddwa Africa First oba omukutu ogwa Africa First nga gwakoze research. Mwana mulenzi Edikenzo balaze nti mu ggwanga lya Uganda ye musajja asinga obumanyifu. Buli ggwanga bagenze balonda omuntu asinga obumanyifu mu ggwanga eryo. Edikenzo ne bamuteeka ku listi nga ye musajja asinga obumanyifu mu ggwanga lya Uganda. Bwetegerezaako ensi ez'enjawulo, Algeria bataddewo omwana mulenzi amanyiddwa nga Riyad Mahrez, Angola ne bateekawo Joao Lourenço, mu Benin ne bateekawo Angelique Kidjo mumanyi bulungi artist oyo, Botswana Letse Tabogo, Burkina Faso Ibrahim Traore, Burundi Venuste Niongabo, Cape Verde oba Cabo Verde Cesaria Evora, Cameroon Samuel Eto'o, Central African Republic Faustin Change Tuandera, then Chad Mahamat Debi, Comoros Azare Asomani, DR Congo Fali Ipupa Atis Mumanyi, Republic of the Congo Patrice Lumumba, Djibouti Ismail Omar Guela, then Egypt Muhammad Salah omuzanyi w'omupiira, Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo President, Eritrea Isase Afwerki, Eswatini King Muswati owokusatu, Ethiopia Haile Gebrselassie, then Malawi Rezaras Chakwera, Mali
Salif Keita, Mauritania, Mokata Ore Dada, Mauritius, Sa Suaganga Ramogalama, Morocco Akraf Hakimi, Mumanyi bulungi omuzannyi w'omupiira. Mozambique Aslema Raref, Namibia Sam Nujoma, Niger Ahama Amadou, Nigeria Banaboy omuyimbi, Rwanda President wayo Paul Kagame, Sao Tome and Principe Manuel Pinto da Costa, Senegal Sadio Mane muzannyi wa mpira, Seychelles Wavo Ramkalawan, Sierra Leone Idris Elba, Somalia Ayan Hissi Ali, South Africa Trevor Noah, South Sudan Salva Kiir President, Sudan Mo Ibrahim, Tanzania Diamond Platinum omuyimbi, Togo Kofi Sama, Tunisia Once Jeba, Uganda Eddie Kenzo, Zambia Slapti ne Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Kali katuve waawo tugendeko ko wano ewa father katono. Tukoya abantu abakadde wanga tolina kantu fumbirwako bigane buganye naye gwe n'okula tewafumbirwa tewawasa tewazaala tewalaba kumpeta tolina ssente tolina baana ng'osigaza kimu kukolima bukolimi. Bantu bangi bali mu nsi muno kyebasinza bannaabwe birevu myaka na bizibu. Mugende mubeere nga muli bantu bakozi tubeere abantu Father Kibi alabika mulimu ennaku zajja nga munyiivu nga alinamuko ku bukambwe ng'alinamuko ku bukambwe n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu bwe bayita obusungu obw'ekituyi oba obusungu obw'ettumbiisi. Kale tuveewaawo ekifaananyi kye ngenda okulaga kya mulambo naye nkibisi okirabye awumbiseewo. Katuveewo mangu abasajja tebatugirayo video. Kale apoliisi ewandegeya erina abasajja babiri be yakutte n'egombamu obwala era nga kati bali mu mikono gyayo era nga yabatutte nga ba suspects oba abasuubirizibwa okubeera n'akakwate mu kufa kw'omukulu amanyiddwa nga Kabugo. Ono nno ng'abadde mutuuze ku kaleero awo emyaka 34 gyokka. Be bakutte Sebunya ne bakwata ne Johnson era ng'okusinziira ku investigations baleese embwa ya poliisi ye yakoze okunoonyereza okukwata bano. Ku ssaawa nga 2 ez'okumakya poliisi we yafunidde information ku mulambo gw'abadde gugaŋŋalamye okumpi ne fence ya garage emanyiddwa nga Dusuma. Kati ne baleeta embwa ya poliisi awo yeeyo garage enjogerako. So baleese embwa ya poliisi K9 dog eyewunyiriza emanyiddwa nga Pepper. So bagireese mu kifo ewabadde omulambo nesooka okwenga olusuku mulambo netandika okuba nga etrackinga era embwa eno yasuse ne trackinga meters nga 10 then neyingira ennyumba ya asikali wa garage oba security guard. Embwa eno weyamaliriza nefuluma ennyumba eyo netandika okuba nga etrackinga negenda ku garage awo netandika okuba nga yeetooloola fence nekomawo neyingira garage era embwa eno ye yatutte abasirikale mu kafo akamu mu garage asikali wamu n'abakozi oba n'abakozi abalala babadde batera okuba nga batuula mu budde bw'okukola. Era embwa eno yatuuseewo neyeebaka wansi okwongera okubalaga nti wano waliwo obujulizi. So mu kifo awo b'ofiisa balina akatayimbwa ke baasanzeewo nga kaliko omusaayi era nga bagamba kano kandiba nga kakolezeddwa mu budde bw'okutta kati omugenzi. Era bayingidde n'ennyumba ya sikaali ne basangayo obusaale mu layini efaananako bwetyo n'effumu. So abakwate ne babatwala awo ku poliisi ewandegeya ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Ebyo nno kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites.
Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.